nga tumuziika. Nakwogerera eddakiika 2 n'ekitundu, kitegeeza mbuzaayo essaawa 4 n'eddakiika 58 n'ekitundu. Ne nange nebaza Katonda nti abakulembeze b'enzikiriza y'obusiraamu bakkiriza newankubadde Ssegirinya yabadde wakuzikibwawo, naye famire yasabye ne bakkiriza muganda waffe tumuziike ku Sande. Kitegeeza nti olwaleero nja kwogerera essaawa emu, n'enkya essaawa emu, ne ku Lwomukaaga essaawa emu, ne ku Sande essaawa emu. Ssegirinya aba akyabangi n'essaawa emu sigenda gyogerera wano yonna, yakwogerako eddakiika entono, naye sijja kusirika, nja kusigala njogera paka namala essaawa ya leero, wadde nja kuba sirika z'endalo. Yo Ssegirinya waffe, tufiiriddwa muganda waffe abadde ayisangabo ensonga ye n'etegerekeka mu mukwano, mu kusaaga naye ngali serious. Maama munange tukubagiza kitalo nnyo, kitalo ddala. Tukifumiitiriza ne kufena teri asobola kulimba nsi nti ategeera obulumi bw'oyitamu maama okufiira omwana wo ow'enkizo nga Muhammad Ssegirinya. Mu buwangwa bwaffe wano obulumi obwo tufumiitiriza nti omukyala afiiriddwa omwami we, ekyo tukiteebereza era twamuteekerawo n'erinnya obeera namwandu. Omwana afiiriddwa omuzadde we abeera mulekwa n'ebirala ebifaanana bwe bityo. Naye kubanga ekyo tekyafumiitirizibwako ne mu nnono yaffe, simanyi kye tuyita muzadde afiiriddwa mwana, kuba ekyo tetwakisuubira, tebaakisuubira ne bajjajjaffe. Era abazadde ebiseera ebisinga bw'aba asaba Katonda aleme kulaba ku mwana we ng'azaaye. So maama munnange tukusaasira nnyo, tuyimirira naawe, tukusabira Mukama akugumye, akunyiga ebiwundu. Naye twongera okukakasa nti ffenna tuli baana bo maama. Abudde Ssegirinya tujja kufuba newankubadde tetusobola mu ngeri yonna yonna kubikka oba kuggala gaapu Ssegirinya gy'abadde aggala. Bannange nno tufiiriddwa kyali waffe, tufiiriddwa nnyo. Ssegirinya abadde mukwano gwa buli muntu mu ngeri ye, nga ne bw'oba onyiize naye saawa zino tesobola kuwera saawa namba nga temuddinganye na Ssegirinya. Yo Ssegirinya waffe. Ssegirinya abadde example y'omuntu nga ffe abavudde mu ghetto ne yeeyimusa yekka n'okusoomozebwa kwonna okw'enjawulo ng'oluzungu lwe alukuba ebiraka naye n'alwogera ne luyitawo. Ffenna tumulabye olugero lwe ng'ayimuka bw'ati, naye nga buli waayimuka alina ekifaananyi ky'ayimuka nakyo, nga si muntu mwerazi. Ssegirinya ye example y'okumalayo, kuba omuntu we yatandikira kuba obukubi essimu ku radio, bamwesize bamuwadde obwa kansala, arises through the ranks n'atuuka n'afuuka member wa parliament. Example from zero to hero. Ssegirinya zinyanzi yamundeetera nga mulabira ku distance naye yatuconnectinga, naye bwe twakwatagana ate nafuuka mukwano gwange nnyo nga n'enyanzi ne bw'aba njagala ate anoonya Ssegirinya n'agamba owaayi Kyagulanyi mulabye ntya. Oyo Nyanzi yandeetedde abantu bangi naye ne bali babwanikirayo yabandeeta. Mukubye nnyo, atuleetedde bangi ne tufunamu ababi n'abalungi. Ssegirinya oyo n'oluzungu lwe olw'okugatagata yaŋŋamba Mr. President njagala genda mu parliament, okusooka pulira nga njewulireyo parliament, pulira nga tobaddeyo kiseera kimala naye ng'eddoboozi lya ghetto lirina okutuuka mu crudeness yalyo oba mu original yalyo. Naye Ssegirinya
ekifo kyeyagala okwesimbako nga neyali omuwandiisi w'ekibiina ekiseera ekyo gwe bayitanga Sulaiman Kidandala nga naye kyayagala okwesimbako. Ne mugamba Ssegirinya, enkola yaffe ogimanyi, ffe tuli maanyi g'abantu, tuli people power. Ansa eri mu bantu, toddamu kumusaba kaadi kuba sinze nga bakaadi abantu be bagaba kaadi. Ne ngamba genda okwatagane n'abantu. Ssegirinya n'ayingira ground, Ssegirinya n'akonnekitinga n'abantu. Tunakkiriziganya basewo ne banyabo nti bwe tuba nga tufuna ba candidates interest ziyingiramu, oli najja naga naye nga toyinayo munubbi, fe abanubbi mutusosodde. Oli najja nogaa naye kati nze ni muganda muno fe mutusosodde. Abasiraamu balobinga abo, najja naga naye kakati tetulinawo musiraamu ono. Kati abasiraamu mulowooza mulobinga naye abakatuliki tulobinga. Naye njagala okubategeeza bassebo ne bannyabo, Ssegirinya engeri gye yakonnekitinze n'abantu. Nze ndi musajja mukatuliki, naye father omwerubaga yampita nazze ebbali nangamba owaayi mpulira nti ate mukyakubaganya ebirowoozo kwa kati temutulemesa Ssegirinya waffe ono father yayagala Muhammad Ssegirinya yaba akiikirira abantu. Kikulaga how connected to the common people Ssegirinya was, nti ye emirimu gye yali akola gyasukka n'eddiini nga bafather tebe bakubira Ssegirinya ekikopo. Muhammad Ssegirinya oye Ssegirinya basewo ne bannyabo. Waliwo omu ku baprofesa e Makerere, twali tulina meeting gye tulina noyo secretary general, professor n'agamba, by the way, you people should understand that the people want Ssegirinya ono professor w'amateeka. Ekyo kye kikulaga eddoboozi ly'abantu. So bwe yeeyitanga eddoboozi ly'ekyebantu teyalinga mukyama. Era nga bweri nkola yaffe tugoberera abantu kye bagamba, abantu kye bagamba tetwawuliriza. Nzijukira nti waliwo n'omu ku mikwano gyaffe sijja ku bakulembeze mu bibiina ebyenjawulo, sijja babuulira linnya lye, naye yankubira n'akunkubira n'agamba, Kasajja gwe twakulabirawo, oyinza otya okudisappointing omwana oyo ali intelligent Kidandala n'otuleetera ono riffraff, yamuyita riffraff. How can you bring this riffraff? Ssegirinya ne mugamba, munnange sinze abantu be basazeewo. Naye oluvannyuma lwa byonna akakasa naye abaprovinga wrong. Nze ekisinza okunnuma era nammwe munakanya nange, Ssegirinya tanyumiddwako bwa MOP bwe, tamunyumiddwako. Ssegirinya olwamulonda, Ssegirinya yatandikirawo ng'alinga aliko ekikyamu ku mutwe, aleese ambulensi, ageza azimbye eddwaliro, akoze atya, ne muyita Ssegirinya ne mugamba waayi sente ezo zijja wanti ati Mr. President Parliament basobola otuwaayo sente, bampadde n'asabye sente ate n'ez'emmotoka zenyina ogulamu emmotoka. Mwamulaba teyavuzeeko ku mmotoka ya bbeeyi, zali alina ogulamu emmotoka, aguze ambulensi, akoze eddwaliro, akoze eki. N'abamu ku banne abali bakalisimaati ne bantuukira ne bagamba, naye ono omusajjawo asusizza kabampaani, alinga ayagala otufaananya obubi. Nze muli ne ŋŋamba mbadde kyekigendererwa kyaffe kulabisa. So yoyo Ssegirinya bassebo ne bannyabo. Kale obwo butanyumirwa ba MP bwe yali yeesaliddewo, naye ate waliwo obutabunyumirwa kwateesalirawo. Ssegirinya waayita akaseera mpawe kaaga ne bamukwata ne bamusiba, ne bagamba nti Ssegirinya ne Ssewanyana be bakulembera okutema ebijambiya e Masaka. Nejjukira buli kulonda wabaddengawo okutema ebijambiya, buli kulonda wabaddengawo okutema ebijambiya. Kubanga oyo Ssegirinya akyali mwana muto, naye bamukwata, byonna bye bamukola mwabiraba. Ssegirinya yali muntu nga tabeera na nsonyi, ng'avaayo n'agamba bankoze kino. Ssegirinya yajjanga n'atugamba bannange bankuba empiso ze zitegera, n'abalaga omugongo nga mubiraba, nga tubiraba. Naye katubiyisaako maaso, ne tubyogerako, tetubiremerako.
Kyanaku nnyo naye waliwo ebifaananyi bimujja okulaba timukusiba Ssegirinya kumutulugunya yantukira naŋŋamba Mr. President abasajja abo bantulugunya sikyasobola nakukola ng'omusajja nga bw'oba olabye ebifaananyi by'obusajja bwa Ssegirinya bwe baali bamuyisizza wennyamira. Ssegirinya olunaku olumu yali mu kkooti mwena mujjukira n'awaayo ekigere nga kyonna kivunze n'agamba mulamu zirabayo bwe nfaanana nene bagana omutwala mu ddwaliro. So sawukana na bigambo bya muganda wange Nubian waze wano n'abalala bonna n'abagamba nti Museveni yasse Ssegirinya kubanga yamusse lwakuba temwagala kwogera mazima gano. Era singa tubadde mu kifo nga tetuli wano singa abantu kinde ne bagamba bwegera ku Ssegirinya yogera mpola mpola tomalayo nnyo bwe batyo batta muganda waffe Bishop Kaggwa naye nga tebaagala muntu yenna akyogereko nti bamusse. Ne batta Ssaabasumba Cyprian Kizito Lwanga nga yabadde atambula eggulo limu n'atambula mayiro 5 enkera nakera nga bamutugidde mu buliri naye nga tebali yagala kyogerako. Ne batta Sheikh Muzaata nga tebali yagala kyogerako. Omwaka oguwedde twalina Deputy President waffe Mama Jole Mugisha olwayawukana ennaku 2 batukubidde ne bagamba yalwadde bamudusiza mu ddwaliro ali mu intensive care tategeera tayogera kyagenda bwekityo paka we yatufaako kwegamba bagenze batundula omwomu bwe batyo. Tubadde wano ne Lord Mayor era nga mukuba akama mugamba owulira otya muganda wange kubanga bwe batyo batutandika nze nange njogera wano naye simanyi obaddi naye embeera gye tutambulira mu basebo ne bannyabo ti abatemu bano kati tebakyaswala ate nowakiriko Museveni kuba ye siniya mutemu atemula nasaaka esuuti neebuzaabuza oba oliawo nasindika nabbanja naleetayo amabugo nga buzaabuza mutabani we ye kasita Yesu w'amagengere abikubawo nga bwe biri. Mwamulabye ng'agamba ayagala kunsalako omuntu neŋŋamba Mukama Katonda lwaki tateeka emundu wansi najja n'agusalako ateeke emundu ze aziteeke wansi amanyi gye mbeera magere ajjenga omusajja agambe ukenze kusalako n'ekiso kyajje nakyo kasita emundu aziteeke ebbali. Naye tujja genda bwe tutyo basebo ne bannyabo bwe munagenda maaso nga mwetiiririra bajja kubatta omu ku omu katuwerekera Ssegirinya myaka 37 bamutemudde omwana w'abantu ffena tukimanyi kyanaku nnyo tufiiriddwa Ssegirinya. Seegi munnange oba oliawo twakutekinga for granted oba oliawo titwakwagala kimala nga bwe twalina okwagala oba oliawo titwakusudya kimala nga bwe twalina okusudya oba oliawo ffenna tubadde n'akatambaala ku maaso kuba mujjukira basebo ne bannyabo tubadde ne ba MP ab'enjawulo tulina bali bannasoma nnyo bali nnyina experience bali namalayo MP otambula bwoti olina kusoosaayo gwa kkono nozaako ogwa ddyo olina kuwandika nonsense naye nga tebayambye bantu nze tobanyongera abo mpa Bassegirinya nga bano kubanga bannaffe betwalowooza nti bamanyi nnyo amagezi gaabwe ag'ekiboggwe bakakozesa kunyigiriza abantu bakakozesa kubba abantu ekigyakyogedeko ate nzikanya naye ani baseba ne bannya asobola okugamba nti Ssegirinya yakozesa ekifo kye nabba abantu. Ssegirinya yabba mmeka? naye bwe tubadde nga
Ssegirinya tumufiiriddwa naye atugudde obwongo atulaze nti okwogera oluzungu si kye kitegeeza amagezi lulimi atulaze nti it does not matter oba olina diguli mmeka tekikwetaagisa kusomera mu yunivasite ezaawa okumanya ebiruma abantu wetaaga kuba na mutima gwagala nsi yo wetaaga kuba mwesimbu wetaaga jasi kusoma ddiini naye ng'okkiriza eddiini eyo okkiriza mu ddiini eyo byebuulira